kye bagezaako okulaga Abannayuganda ate kikontana ne kye baali boogera, kubanga erinnya lya Mao nga teribava ku mimwa, nga buli lwe bukya Mao 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 Mao. Kati ne bagenda Mao waatali era kati bakyali mu buzibu. Ekyo ndowooza kiyinza okulaga Abannayuganda nti Mao si kyekizibu, wabula bo bennyini be batambula n'ebizibu byabwe. Mu kulaba kwange era ne Kabaka yakyogerako nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Kati bali mu kubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato. Kati bali mu kubaza. Olumu baafulumya ekiwandiiko mbu Holy Alliance ng'ekifo ky'obwa president bakigabidde President Museveni abatali kulonda, ate nga bo bagamba bafulumya nakyemalira. N'olwekyo era tugenda kulaba bingi bye tugenda okulaba. N'olwekyo kino ekisinde oyinza ogamba nti tusabire bananyini kyo, naye nze ndowooza tusabire Uganda, kubanga mu DP wano twabalina nga Mao kyekizibu. Batongooza n'ekibiina Kisuubi ne tubawa ne tikiti za DP ne bawangula ne bagenda mu Parliament, naye nga ku bwa president tebampagira, bawagira Kizza Besigye. N'olwekyo osobola okweka emizeejo, naye watuuka ekiseera bagamba nti ekanzu ebika empale ey'ebiraka. Kati amazina aganyumye ne basitula kanzu, kati ebiraka tutandise okubiraba. Ekanzu yali ekwese empale ey'ebiraka, kati ekanzu bagisitudde. Kati abantu beebuuza nti bulijjo empale bwefaanana bwetyo, olabako ebiraka nga ne kala tefaanana na kala y'empale. Waliwo ekiraka kya green, kiraka kya yellow, kiraka kya blue, ekya red. Kwegamba oluusi obulwa n'ekyokukola n'ogamba nkaabe oba nseke, naye katusabe busabi, kubanga naye wekinaggwera nga buli omu akkiriza nti DP yekutte ekkubo lyennyini ettuufu, kubanga etegeerera ddala nti okufuga Uganda olina okubeera ne pasenti 50 n'ogattako akalulu ne bwe kaba akamu, awo ofunire obuyinza. N'olwekyo pasenti osobola okubeera ne pasenti 40 ku buli 100 n'obuguumirira, naye nga tojja kufuna buyinza. N'olwekyo bulijjo ffe tubadde tubuulirira Abannayuganda nga DP nga tebatulabawo kutandikira ddala mu myaka gy'enkaaga. Twabuulirira ab'Emmengo ne tubagamba nti UPC ejja kubatomeza, ne bagamba oyo Ben Kiwanuka Ssenkagala yeekagala, tawa Namulondo kitiibwa, biki avoola obwakabaka. Naye bwe byaggweera nga bafuuse nga abalowooza nti Goonya esobola okubasitula kubasomosa. Goonya eba emanyi nti esitudde ekyeggulo, gw'olowooza ofunye lifuti. Era wekyali mu myaka gy'enkaaga. Kati Goonya yali ebalya nga Ben abalaba, gamba nti
era akanaafa tekawulira ng'ombe. Ku luno ate DP ebalabula ti n'essaawa y'emyaka egenda mu maaso. President Museveni akimanyi nti emyaka gye gigenze, ky'oba olaba nti buli kiwandiika ateekako n'abazzukulu. Naye Uganda ekyuka etya? Weekyuka mu kavuyo ffenna tufiirwa, naye weekyuka mu mirembe ffenna tufunamu. Tuli basanyufu nti kati olulimi lwe twogera buli omu alwogera, era ne mu kutongooza ekisinde ekyo nawulira boogera olulimi lwa Norbert Mao. Balinganga abalina notisi zange nga basoma dialogue, transition, constitutional reforms, electoral reforms, national reconciliation. Ebyo byennyini buli omu byayogera kati, kubanga tuli sure tuli ku mulamwa. Kuviira ddala mu myaka gy'enkaaga tetuvuddenga ku mulamwa. Kyetwogera nti kasita ebiraka kati Abannayuganda babirabye, kati abantu ngaabo tobayita ku mukolo gwo, kubanga tebasobola genda ku buko, kubanga basobola okwonoona omukolo. Katubasabire basobole okwetereeza, kubanga twali nabo tubamanyi, naye nga fe kyetuvuga kye bayita big picture, nti okukyusa Uganda weetaaga President Museveni, ate weetaaga kwogeraganya naye. Kati gwalowooza nti ojja kikola wekka, pozi ng'okikoze bweru wa constitution, awo nja kukaanya naawe. Naye kasita ogamba nti ogenda kukolera mu mateeka, tukwatagane oba mukiraba bubi, naye nga ejjinja omuzimbi gye yali akasuse kati yatadde wennyini okusobola okunyweza ekizimbe, era kyekibiina kya Democratic Party. Siyinza kumala budde kwogera nnyo ku bantu abo, naye nga oluusi bisesa, oluusi bikaabya, naye tebinyiiza. Tebinyiiza nnyo. Yes, nzikiririzaamu naye nze ndowooza si kyekizibu. Olumu nayimirira wano ne mbagamba nti waliwo kye bayita ensanjabavu esobola okukwata, naye ng'ensanjabavu eva ku bbwa, obeera n'ebbwa ku kigere. Kati ebbwa eryo w'otaliwonya, ensanjabavu tejja kgenda. So we are just treating symptoms. Simanyi lwaki Abannayuganda bagaanidde ddala okulaba ekituufu nti the problem is not the law, wabula political culture, engeri gye tweyisaamu. Kati owa poliisi okulumba polling station n'awamba ballot box kikirizibwa mu mateeka? Tekikirizibwa. Naye kasita tubeera ne culture nga tugamba nti omuntu yenna asobola okujja nga ne presiding officer yennyini tateekawo incident report. Kiringanga abagamba nti omuntu waba asitudde mundu abeera n'obuyinza era abeera waggulu w'amateeka. Eyo ye culture gye tulina okukyusa. N'olwekyo ne we tuteeka ennongesereza mu mateeka, ne we tukikola nga tetukyusize enneeyisa yaffe, political culture, era tujja kulemererwa. Ndaba nammwe mu Uganda Journalists Association mukuba ebikonde tenga muina constitution ennungi, mubeera mu nkaayana. Eyo ye political culture gye njogerako. Kati ekizibu kyammwe kya nnongosereza, ekizibu kiri mu political culture.
kubanga omuntu aba amanyi nti ki nina okuwangula oba baagala oba tebaagala. Naye we tuteekawo culture n'ogamba nti mpanguddwa, kati nge Botswana bawanguddwa, Ghana opposition ewangudde, gundi America Biden bamuwangudde, Britain bali bagudde eri, kubanga balina that political culture kwegamba owulira ekintu nga kikunyiiza naye okkiriza for the sake of the future and the tournament. Tuleme kubeera nga bano ab'Emakerere abaali basitula ne goal posts. Kati omupiira we gulema naddala baali bayita aba Northcote, omupiira we gulema nga ne goal posts bazisitula bagenda na